Okay, Eddy Kenzo, Eddy Lisa Musuza. Yeah, man. When you say the you better to say Eddy Kenzo, Eddy Lisa Musuza, Tata Malu. Yeah, man. Kiria. First of all, let me first congratulate you about the album. Yeah, man. Okay. Kama Mulunji. The album is called Blessing. Blessing. Briefly take us through what we album. We know it takes actually this time an album ya kumeka. Album yange yakutano. Naye. It's a blessing to me. It's a blessing to me. Lwakuba adopting album, culture album. Nina ndibadde kati nyina album zino zanga 15. Naye nyina 5 kubanga culture eno twakagitandika. And it means a lot to me. Kubanga mpise ebintu bingi. Niyo kubanga nsobola okufuna akadde ne composing such craft. It means a lot to me because bintu si byangu here and there. Enseduka speed. Naye bwe mba nsobola okubanga I can complete such an album of 19 songs plus the bonuses that are coming out soon. It's amazing. 19. Kuba tuli baana ba city ate tuli ba change. Nawulira kutanga mweno waine nyimba 3 mu something. Mukweze nyimba 3 mu something n'ogamba no zero we got down to 20. Yes. Zino ziri 19, twasazewo 19. So okuzolenga no kizi kyavudde ku tiimu yatuula bameka bana buli amala ekiro kiramba nga muli mu kusunsula nyimba. Sibikola nze kanfuna tiimu yange kati nga bulaba balito bano ba CB bakyali bange bonna ab'enjawulo ba DJ ba radio presenter bano mbayita ne bawulirizaamu ne bampa bulamu ne baŋŋa kano kali wano wali. It's a group tukwateganiza wamu. Before this album we are positivity. Yeah. No, you choose what happened? Because I have a song called Positivity with Masaka Kids. It's about kids, supporting the kids, loving the kids, you know, and the vibe is positive. So, yeah. Why you choose album? Yeah, because I felt like blessings more. Because I told you, Kulinuimba, Luina Cherutegeza Jendi, and it's amazing. But we same binji, tuita bintu binji. Niyo kubanga osobola okukola ennyimba ng'ezo ennyingi omulundi gumu ng'eriyo n'abantu akayimba akamu kamulema. Kyamukisa nnyo. Album ekwalidde ebbanga ki to be released. Ekwalidde ebbanga ky'okuganya zino ennyimba okuzisunzulamu. Ko obadde bize ennaku zino Kenzo ebyadda. Album etwala ebbanga ddene oyinza n'ogikolera emyaka 2. Ero ligibalira ebbanga ki? Ngikoledde noozanga myezi nga 8-9. An album ligenda gifunirako ekivvulu oba? By next year. Yeah. Ennyimba zonna eziri released video weeziri oba tukyali mu process ya video waliwo eziriwo waliwo ezigenda oshootingibwa. Nga tukuddeko tugendeko ku federation eri etya? Nungi. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Sebo. Okay. Entalo ezibaddemu obukukuku awo byonna bintu byaweddewo tuli abantu badduka bavayo abalala bavayo beerumaluma twawulira omukulu Moses Matovu yavayo n'abaikokola. Ekikulu nze gyendi ne bannanga abaliyo tutambule n'abaliyo ffe weetuli andi tugenda mu maaso ofiisi weeri tugigula everyday emirimu negikolebwa. We are moving forward. Office bwe muyebuuza lwaki ziri mu woteeri
temusobola kufunayo kifo kiri gazetted nga kyammwe ekyokubeeramu gano okubeera mu woteeri. Eriyo etteeka erigaana ofiisi okuba mu woteeri. Woteeri teziba na ofiisi. Andi abayimbi bagamba wakuumwa nnyo batya okwakisesingawo. Bwe bagamba naye si kyekituufu. Ekituufu kiri nti the doors are widely open. Buli muntu akkirizibwa okujja any day anytime. Omanyi bino by'enjogera kali miwulira bibeera eyo mu background noise. Ate ombuuza nnyo bya mu nkubu. Emboozi z'eku street ezo teziba nnungi. Nze ntambulira nnyo mu reality y'amaanyi. Emabegako abayimbi abato baavaayo nga ne bakulumba nga bagamba bo tebafuddeeko mwefuddeko mwe mwekka. Mwe mwabategeka. Sife ssebo. Mwe mwategeera mutya kuba nagenda okuluma nga waliwo abakamera ngaana. Nengamba bano nno banoonya content. Politics wamwe mumanyi. Mwene bannammwe, mwene n'abayaaye bammwe, mwina bigurupu. Bawuliddeko nti akasente kazze ate omukulu n'atwolako ze mubadde musuliraawo. Mukulu ki? Akasente kazze okuva mu bakulu nga kali mu dollars okutandika okweyawulamu era. Kasente ki? Era ga mu nkuubo kasente babasuddeyo akasente. Naganya ebintu bye mu nkuubo. Naganya amawulire ge mu nkuubo ngenda ayita omulala. Mwana kyali awo. Baweddeyo ng'ebibo. Nobuuza bya kisiru ngenda kugoba. Kati nze twagala okulalifayinga ebintu bino biva. No, bya mu nkuubo tewali ssente tewali ki. Tewali ssente. Okay, mwina nteekateeka ky'okulaba nti nno ne association ezaali zibewawuddeko mulaba nti mukwatagana. Ffe tewali association yatweyawulako, ffenna zonna tuzirina. Federation is a federation. You can federate with it, you can deny. Abafederate nze be babalimu, that is it. Atalimu tomwogera kwogera kwalimu. Ati bonna twagala tumanye lwaki teba. Bonna mwebali. Bonna abalina obaamu mwebali. Kenzo, bwe tutunuulira. Mumpe omulala. Twagala tugende ku ndoogo eno, ya ndoogo. Baweddeyo zaaliwo Kenzo. Abaliwo ffeka. Wuuyo omusiraamu wali. Taliiwo. Ate ffe twamugobye. Toliiwo. Mumaze. Kale Eddy Kenzo abantu baagalize babuulire albamu eno bulungi nnyo bagikakase newakyewe okutambula na biki bye baba bakusuubiramu mwene albamu eriko ennyimba ennungi, eriko ennyimba 19 ne bonasi ejja. Wuliriza, londako koyagadde kamu oba bubiri oba busatu, enjoy. Kama abawo omukisa, temwerabira tugenda kubeera mutuli bulala. Si ekyo? Tetugenda mutuli bulala. Tugenda kubeera bulala. 25 Friday. Bagambye ono mu kubalonda ennyimba ze. Omanyi music? Bagambye ono mu kubalonda ennyimba zino. Nze omuletu ttiimu. Sibi ennyimba mpako taito bbiri. Yangungule ne challenge gye yakoze erina miliyoni namba. Bw'olinayo challenge yadde y'abantu 5 eriwo. Njagala nga lwange tolwa album. Olibagera onigenda n'ogenda.